internet yoyona yine kwanga Buganda tiyamanyi banyo ekwanga Lwaffe wetulole sizona twesingenyo olwa Buganda yaffe ekitibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga abaana balero atulwane okukosa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga zenayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga Katonda mulungi ow'ekisa otubere Mukama tubundukuleko emikisa gyera baffe omukuumenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga tubalamusizza nnyo abooluganda mwenna mwasibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 20 omwezi ogusooka mwaka omwaka 2013 eno ye rediyo yaffe rediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com tukomyewo okubatuusaako pulogulaamu yammwe eŋŋanzi wooli nywera pulogulaamu ey'okwenyweza nga tulafuubanira ensi yaffe Buganda essimu yaffe ng'oli wabweru wa Bungereza erinnya
n'ogattako bbiri 08 n'okuba 9 n'oyongera okunyiga 7298. Skype yaffe eri ngabo ya Buganda ne email yaffe eri abo abandyagadde okutuwandiikira eri ngabo ya Buganda @gmail.com. naye era tetukoma awo kwebaza abawaayo ebiseera byabwe okubeera nga batuwandiikira nga bakubaganya ebirowoozo ebirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njegoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Mu studio ndiwo ne muganda wange Buganda tebwasabwa yatudde dda, naye nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Mukama Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Ng'era twebaza Mukama Katonda olw'okubeera naffe bulijjo na buli kimu kye tukola, era tumusaba ayongera okutulaga ekisa kye, okwagala n'okusaasira kwe mu mwaka guno omupya ogutandise ffe Abaganda tusobozese okuwangula entalo zaffe zonna ze tulimu. Tukusaba Mukama Katonda okutuwa amagezi, okumanya, amaanyi n'obuvumo mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Kisobozese abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa bagyeyagaliremu. Amiina. Omubale gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omubala gugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Tuzze tubategeeza okuva emabega yonna ti omumala guno gukozesebwa abantu abayimirira ku magulu gaabwe n'obuvumu n'amaanyi okubeera nti balwanirira nga ne bye boogera babikakasa, nga balwanirira ensi yaabwe eri mu kunyigirizibwa. Kale n'olwekyo ebigambo byonna bye twogera tumala bikubaganyako birowoozo, kubanga tuba tulagira ddala ky'omuntu kyayinza okutegeera, wadde ebiseera ebisinga abantu nga balwawo okutegeera amazima. Naye ng'amazima galwanirirwa abantu abatali bangi nnyo, ng'abantu abangi bo bagendera ku bangi kye baba basazeewo, naye ng'oluusi kiba kikyamu.
naye amazima ago we gamala okweyoleka nga gavuddeyo ng'abantu bagalwaniridde ate abantu bageyagaliramu nnyo ate n'ebiseera ebisinga era bageenyumirizaamu so nga baali ebiseera ebimu nga bagawakanya. Omulamwa gwaffe ogwaleero gwe tugenda okuteesaako gugamba nti ekitiibwa ky'olulimi lwaffe Oluganda tukirwaniridde tutya. Twali tukoze ku mulamwa ogw'olulimi ng'omulabe